where and tuchimanyi tebiriyo tuchimanyi simanyi bubaka chikati gwe bosobola kutuwa obutuzamu essubi nti omwaka ogujja protest vote yes tugende nayo osanyisa bogambe rufuse ruyimba tujja duyimba baba w'ekintu ekitateredde oyino kiyimbirira no kiddingana paka ekiterera abaganda bagamba dingana amawolu yagajjamu omukoto bwebanga embeera embi eyina okutereera bwe twali tusoma twasoma waterborne diseases mekandwadde mekeziba mu mazzi amakyafu nyingi gayina okuterezebwa tosobolaga ekikulu mubyogedde nnyo ebyo kati mwogere ku birala okigera batugamba mwogera nnyo ku bibi bya Museveni kati mutubulire ku biki ebigenda okukolebwa tulina okusooka ne tubalaga ekikyamye tubalaga the nation is messed up batta abantu bawamba abantu ngoyambadde bwambazi t-shirt eriko ekigambo freedom ne bawamba abantu abakazi ne baba rapinga tulina omuwala gwe bayita Marinos bamurapinga ne bamulwaza. These are realities sibya kusagiramu sibyaga mubyogerako nnyo barapinga omuwala ne bamulwaza abo bakula ije abasajja bali mu buyinza bakwata abaana bafa abalenzi nga beekalakasa olw'obuli bw'enguzi obwanita mongo ne babali ebisiyaga mu CMI. So that is supposed to be alarming. Kino kutawanya buli muntu bakyogerako kina kuba kipya so tesobola gamba tubyogerako nnyo tujja byogerako mpaka ate batawulize ffe ababyogerako waliwo abajja okujja babakube bukubi okigera kati ffe balina okusanyukira ffe ababyogerako ffe abayogera non-violence waliwo abajja okujja nga tebaagala kumanya waliwo generation endanga zagala bakuba bukubi ate si be balebevu se batayo be balidde abakose bajja kiwulira. So what we are talking about is serious business. Banji kumwe munnange Uganda temukyasobola kubeerayo mubeere eno mawanga agakulakulana because you cannot tolerate there nete bagenda basic eno era mugenda komawo Uganda gye bagenda basic. So ensonga zetwogerako tuli very very serious era bwe tuzogerako nga kyengambe twagala zibanyize nammwe kuba omuntu atanyiga ku mbeera eno eri mu Uganda aba musiru nnyo omuntu atafaayo ku mbeera ensi ye gyetambuliramu aba musiru nnyo ngoli musoga naye nga abasoga babajjako ebikajjo babajjako their livelihood oba musiru nnyo ngoli muganda naye nga tofaayo ku mbeera y'emmwanyi oba musiru nnyo. So we want to charge up our people tubasobalinge up tubagambe mubuuke mugula amaaso abo basajja abakulu n'abakazi abakulu abakyesiruwaza balowooza nkiri nomo. It is not normal. It is not normal kulaba ngo omukulembeze w'eddiini glossing about these matters ogamba ekikulu munyiiga nnyo bino bisinisa amanyi bitwogerako. Omukulembeze w'ennono agamba ekikulu muli banyivu nnyo bisinisa amanyi bitwogerako. So this is a very serious matter. Bana abantu boolaba bana abawala abatono abalenzi abato beevaamu nnyo okuyimirira ku nsonga eno. So these matters that we're talking about are serious matters. We have to change them as soon as possible. It's a matter of urgency. Zenga bagamba buli Museveni w'amala olunaku lumu ng'akukulembera Uganda tudde mabega ennaku 5 buli mwaka gw'amala ng'akulembera mu Uganda tudde mabega emyaka 5. Gwe imagine since 2021 and now sende mekeze ewoleddwa gwe n'omwana wo nga yalina ozisasula mataka ameka agabbiddwa bantu bameka abatemuddwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So we are very serious on these matters. Twagala kukyusa nsi yaffe abantu byeyagaliramu ate twagala gikyusa tuli very serious ate tuli banyiivu nnyo ate tuli uncompromised.